abantu abasinga mulina okwebuuza nti lwaki abagagga we bafa oba abantu abalina ssente bafa ebiseera ebisinga ne balekera abaana ssente zikola ki ziggwaawo. Ensonga eri emu nti in business it's all about management of incomes and liabilities. Taata wayinza okuba nga yeewola ssente naye nga ssente zino zajja mu kizimbe asasula amabanja gola wazikulekera nojjamu ng'olya buki ng'olya buli mudde ekizimbe bagenda kuba kikola ki kitwala. So kyova olaba nkubira omulanga abazadde nze nagambye nakulira mu famire ennungi era neebaza nnyo taata wange ne maama wange Agisiga Waluuna n'ajja Tinakayiza Jaliya okunkuza obulungi okunjagala ennyo ate n'okunsomesa the basic principles of life. Lwansonga abazadde abasinga baleka abaana naye nga tebalina integrity esobola kumanaginga incomes and liability. Yo mwana alowooza nti taata alese ssente n'avuga Range Rover alowooza ate era nga Abaganda bagamba nti towa omuntu kyennyanja wabula muyigiriza okukola ki okuvuba. Kati bwe bugagga nagambye nti bugagga tebabusikira osikira ssente naye tosikira bugagga. Ssente ziggwawo naye bugagga tebukola ki kati olina kusala amagezi gakuuma ssente zosikidde. Abaana olina bateekamu ndowooza ya bugagga nga bwe nabagambye bammanga nti obugagga n'obwavu byonna bitandikira mu bwongo. Omuntu nga tannafuna ssente oba bugagga mu bwongo alina okusalawo n'alongoosa obwongo oba bugongo bugagga oba obwongo buki bwavu. Ate obwavu si kibi kuba abantu bayinza okundaba wano nga njoga ne bagamba nti ate hamu ayogera bubya. Obwavu si kibi kuba obwavu this is a temporary state. Omuntu aba tannafuna buki bufunyi.